akolera saawa namba Kampala, Uganda, welcome on the show. Mugama Mutiaba na Kampala. Mugama Mutiaba na Uganda. Yasinde a big up on yourself. Edisto a big up on yourself too. Like Nabulyomu aliko ajuuliriza. Big up on yourself. Bebe kulu ne Mutabani Bekoze Ekigenyi Mubaala. Baba de ko hide out ne babyekola byonna. Bebe kulu nagamba Alani wajikubye muzeyi. Bagiyita bu mpya nnyo yagikubye. Nina Roz Maziga merere lwaki lwasanyu pitirivu anti manager yamugonomodeko emmotoka namba twabadde Nina Roz ekiro ku Cascloch mu night ya musajja mukulu amanyikidwanga MC Cat nga buli lulimba lwayimba bamusasula emitwalo 2 okuyimba kwokwo okukiza okuyibamu yebbala basose bamujagira kakadde kalamba ne bamugamba nti buli luyimba lwoyimba tukuwa miliyoni namba. Wabaddewo battle wakati wa team No Sleep nalabeko Diamond Oscar nendabakaawo ne guy bamuyita Bob team No Sleep I think yo yagenda maaso nokuba nti bakola ne Jeff okupushinga Pinky. Wabaddewo olutalo lwa tabbo ddala muganda wange ne manager wa Nero zinagamba ebyo kafuwe naawe team No Sleep totonyumiza amajjane gafuuka amaca nalabeko Henry Salinga nalabeko DJ Shield nalabyeko Khalifa Aganaga kwegamba olutalo lwabadde just lwa music Mubaala tugenda kuba ntubikusako right about now kansokoye kuba nti mpita producer mpe sponsor mpola then tutandike show straight away bampita Ntambi Jimso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Ekiri e Kampala bw'oba tonazaala genda mu maaso ozaale. Bw'oba tonazaala genda mu maaso ozaale. Nina Roz manager we amuwaddemu emmotoka empya amaziga nakulukusa bambi anakaaba. Nina Roz musajja mukyala wattu eyali abonaabonera ku biragalalagala enjaga yali emusitudde ng'ali mu intoxicating oba bagita batya ebyo relationship etagenda maaso nakuba nti etambula eya Daddy Andre yagenda mu maaso nokuba nti amukoteekako ekwagulo nga buli kaseera amukwagula n'amuteekawo mpola n'abikola byonna nekigwa. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi Uganda Mukamooli amanya eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Max Made in Uganda. Webale kwa nti otambula naffe, webale kwa nti otwaga, webale kwa nti ego obeera ng'atalamba kwa nti osubscribinga olwawo dda wane wokka we tutambulira n'okufuna essanyu. Mukyala mukulu amanyikibwa nga Kankunda Rose aka Nina Rose ali mu masanyu newankubadde ng'ate amaziga yakaabye mangi yagenda mu maaso n'okuba nti abonaabona mu black market ng'omusajja amanyikibwa nga Daddy Andre agenda mu maaso n'okuba nti amukabala yamukabala n'amukabala ng'amukabalira bwerere Andre n'agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa omuntu wa wansi wa Nina naye nga talina capital bw'ateekayo nga kyakola kujasti oba oliawo kwe kumukubisa obuyaga yamukubisa obuyaga n'amuggyako mpolampola Mukama n'azza bibye. Laba wakwatagana ne Bishop Arnold Muwonge ne batandika okuba nti bakola ebintu ebyenjawulo. Laba mutamanyi wa Arnold Muwonge amanyikiddwa nga Derek laba bwajja n'atandika okuba nti akyusa ebintu management empya Sure Events n'asooka atambulamu n'akomawo buli kimu ne kikyuka. Derek abikoze Derek abonna atakimanyi nti Derek mutamanyi wa Arnold Muwonge abeera
abeera Bishop Arnold Muwonga abeera UK nti basobodde okuba nti bakwata amagye amayitirivu basobodde okuba nti bakwata amagye amayitirivu ddala ne bagula emmotoka empya. Surprisingly bintu bya just kuwomamu buwomi mpola mpola nti omukyala yagenze mu maaso n'okuba nti yeewomera ku Valentine's Day ne bamusuulako ekyapa akamotoka nga kapya bwekukuku yonna Benz oba oliawo mbwe emmotoka yakabi nnyo temanyi na buli bw'abagundi bali. Nina Rose yavuddeyo n'agamba ndi musanyufu nnyo okuba nti oba oliawo Mukama yannyambye n'ampa ekirabo kye mbadde n'ettaka ebiseera ebyo nange nali nkooye okuvuga omummotoka bw'osipasiyo ng'okatambuliramu wano ne katandika okuba nti kapipira ng'ate obusajja ne butandika okuba nti bugenda mu bbaala nga bukusiiya bugamba mbu kino na kino. Kati obusajja bw'ebbali yabutadde bano badadiyandwe mbu simanye nakola simanye nkuba ngoma tolina by'omugamba. Nina Rose yavudde n'agamba nti atuwa pies mbadde nkola nnyo ebbanga ddene nga nkuba engoma naye ng'ate oba oliawo nga sifuna birabo bye nalibadde nga nsuubira oba kuba nti nfuna. Mukama yabikoze yannyambye n'enkuba ze nakuba nefuna omuntu omutuufu manager yonna omutuufu yagenze mu maaso n'okuba nti abikola. Waki Nina Rose yagitimbise mu bya manager abantu bagamba nti oba olya omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti amusawula. Waliwo ebiseera biri nali mmanyi nti Nina Rose ali lubuto, unfortunately nagenze okumulaba olunaku lwajjo mpola nga talina lubuto. Babadde mu bbaala ne basangawo kampu ya Team No Sleep. Kampu ya Team No Sleep okuli Diamond Oscar nalabyeko babadde bapushinga oluba lwa pinki olupya, unfortunately balutadde nga bagezaako okuba nti beeraga saidi eri Team No Sleep nga manager agenza maaso n'okuba nti alaga ssente, then ku saidi eri nga bakirinze omugagga Pato yasobodde okuba nti alumba bbaala n'agamba Nina Rose yimba okusobola okuba nti okkirizako okukiriza okuyimba nkuwa akakadde n'akakuba. N'amugamba buli luyimba lw'oyimba nkuwa emitwalo 20 oba goyimba nyimba 10 yimba. Omwana n'atandika okuba nti ayimba n'ayimbira ddala n'ayimba bamuwa ekyabiri yoga ne batakoma ne bagamba fe oyo agenda mu maaso n'okuba nti akwesudyamu ye yonna kwabaddeko MC Cats nga agenda maaso n'okuba nti akivugira yes Cats launch yeyo kwabaddeko ebintu eby'ettabu nkugambye. Diamond Oscar naye n'agenda maaso n'okuba nti ayuwa ssente naye ng'ate kampu ya Nina Rose yayeroyeresezza kye bayita pepa. Showbiz yakomye mu Kampala bw'oba tolina ssente muganda wange togenda mu bbaala ojja kukaabira bwene kubanga abaana bayiwa omusimbi ojja kunyiiga. Nalabye abasajja bakwanza bapromota abaggwako nga bagenda maaso n'okuba nti batunulira omusajja n'engamba kiki ekiriwo nga bagaba ssente. Nina Rose yavuddeyo nga yenna musanyufu ddala. Kamotoka yakafunye n'agamba nti yes kati nkifunye oba mwe munjagala oba temunjagala nze nfunye emmotoka, it's up to you. Nalabye MC Kat n'agamba nti if you don't want Nina Rose fuck you nenseko. Nalabyeko yes kati ebintu ebyo akyabikolera ddala kubanga ate yagenze mu maaso n'okuba nti aleeta mukyala we ng'alina abo abagaga. Yes nalabye Bob ng'alina mukyala wa Caroline Mark wa Kat bamuyita Caroline Mark mpola nga bagenda maaso n'okuba nti banyumirwa. Twasobodde okuba nti tunyumirwa bamuyita MC Jerome ali awo mpola ku bbali waliwo Bob waliwo Caroline Mark batume badayamba MC Kat wuyo ng'agenda maaso n'okuba nti abikola oli yes oli anko gaiwe mtumu. So naiti yabadde ya tabu nnyo. Nina ne babimukolera n'asanyuka Kat n'agenda mu maaso n'okuba nti akola show ye. Ate tuba tukyali awo yo bamuyita Green Daddy. Green Daddy naye yasobodde okuba nti abeerawo. Ndaba ng'ono anko Kama Ivan ne Kama Ivan yasobodde okubeerawo. Nalabyeko Roger Spice, nalabyeko DJ Shiru, nalabye ani abamataringa, nalabye mutabanyi wa Bebe Kula Henrik Sali, nalabye Kalifia Ganaga, nalabye Fefe Busi. In fact ne Fefe Busi yasobodde okuba nti ajja. Fefe Busi yatukisa essaawa nga zabadde 8 ogw'ekiro. Chosen Daddy oyo akwegamba ebintu byabadde bitambula n'okuflowinga obulungi. So zezimukwezo zitasobodde okuba nti tulaba ng'amajja gafuusa amajja mu bbaala ng'omwavu wakufa. Byebyo ebimu kwe twalabye ekololo naye ng'ate tugamba nti Komsi Nina Rose
nkuleetere the Sali family abasajja b'enkima ababiri njogera ku Mr. Mukulu amanyikiddwa nga big size Bebe extra large munene Bawazuwena like extra large big size Bawazuwena tata Biata tata Alan Hendrick tata Alpha Sali tata Dean Sali n'abasigaddewo bonna bamuyita Bebe beguddeko ne Mutabani we twaba tuvaawo ne tusalawo kuba nti baalyako ku hideout ekiro ekyo Bebe beguddeko ne Mutabani we ne bakyekola tekerayo kabidi yako abantu bakalabe Bebe kyabadde akola ne Alan soko katekeyo producer njagala abantu bakalabe action production bebo Bebe atuuka nga atuula Alan tuyingira tuva naye kuva ku Castle Lodge ku night yabasajja bakula amanyikiddwa nga kati tugenda ku hideout mpola tukirize Alan yasanga taata we ng'akirize mpola bakuba oluyimba lwa Alan olumanyikiddwa nga Bebe aluwulira Bebe yatandise okuba nti atagala ne batandika okuba nti babukira mu bbanga nga bakuba enduulu nga Bebe oba oliawo tamanyi nti Alan ayingidde. Alan yasobodde okuba nti atambula straight out paka Bebe we yabadde nkugambye ebbaala yakutte muganda wange ne batandika okuba nti boogera bizinensi era Bebe yagigambye this is yagiyisa atya big boys talk nti abavubuka ababiri envumulo bagenda mu maaso n'okuba nti boogera ekyawusiza abantu babadde basuubira nti oba oliawo Alan ajja kuba nti atya taata we ng'amusanze mu bbala oba oliawo ne Bebe nti agenza okubeera tafu eri Alan kyabadde totally different nga bwe mubadde mukisuubira ebintu byakyuse muganda wange engoma zaakuse engoma bazinya amazina Bebe n'azina ku luyimba lwa Bebe lw'oyo Alan jjukira oluyimba olwo lwakoleddwa producer Ronnie Gagamelian mpola lwawandikibwa producer Ronnie yes producer Ronnie ye writer era ya reproducing audio eyo mpola bagenda mu maaso n'okuba nti bakolera mu Gagamel Records era nga Eri yes Gagamel video director yagenda mu maaso n'okuba nti alukola Bebe yavudde n'agamba Alan nti muganda wange wagikubye naye tumanyi nti wagikubidde ddala Bebe limoja Bebe agamba nti Alan kabubedi ajja gikuba era nga ne Alan agamba nti kabubedi bajja gikuba wano nno nasobodde okulaba Alan Hendrick ng'agenda mu maaso n'okuba nti akiringa n'okuvimbamu ne Zexi nkikumi birangiranje awo nga bajja okuba nti babonga ku Bebe awo nga bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda ku Bebe Alan Hendrick basobodde okuba nti bebongako ne Zexi nkikumi birangiranje abantu abasinga obungi babadde balowooza nti oba oliawo engeri Zexi gyali wa people power ate nga Alan Hendrick wa silent majority nti wayinza okubaawo crashinga kyonna kye babadde basuubira kyabadde kyanjawulo Alan Hendrick yasobodde okuba nti babongako era nga Bebe yavudde n'awaanawaana Zexi n'amugamba nti oli limoja oli wa tabu ogenda maaso n'okuba nti ozituuzaako engoma era mu firebase oba oliawo wasigalayo lwakuba te mukama wo tetumutegeera Bebe ne Alan oyinza okulowooza muganda wange oba oli muganda wa mune kumbe ng'ate omulala taata wa mune anti bw'obasanga mu kilabu amatama gonna gafanagana entambula Alan atambula nga Bebe enjogera Alan ayogera nga Bebe ennyimba Alan ayimba nga Bebe bagamba ekiteezaala tekyala era nga mu lusoga bagamba nti yes yoyo Alan Hendrick twabadde ku Castle Lounge olunaku lwajjo ekifaananyi ekyo basobola okuba nti bakyekuba nga bagamba nti babadde balowooza nti tebasobola kuba nti bebongako okukwatagana oyo bamuyita Zexi nkikumi birangirangi kugata Alan Hendrick ne bagamba nti politics aside kati sawa ya ngoma nkuba nkukuba engoma si bya lutalo bya bigambo ngoma ku ngoma bw'oba tosobola kuba nti okuba ngoma nga nze kukuba engoma bw'ogikuba n'empitamu nga nzikiriza nange bwe gikuba n'ekuyitamu ng'okkiriza buzibu kyate tudde ku ngoma politics muteeke ebbali oyo bamuyita Alan Hendrick ariko gata Zexi nkikumi birangirangi awo Bebe
Bebe ne mutabani we mbadde nkyagamba nti Bebe kuli yagambe ketonyeke yake Alan alina okubeera Ugandanista. Alan yagamba ketonyeke yake nja kuba engoma paka emunakkiriza nti nkuba engoma. Alina oluyimba olupya baluyita Bu, oluyimba lulungi nnyo muganda wange, genda olunoonyeko oluyimba lwa tabu ddala, ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti olunoonyako. Nga tumaliriza yo nina Roz akamotoka yakafunye bulungi obulambalamba era nga tulina kyomugamba ebirabo yageze maaso n'okuba nti abifuna nsonga za buwoomi. Alan yendikisa ne Bebe kulweguddeko mu Mubaala ne beekuba engoma bampita ntami gimuso kave wano olunaku lwa leero nkome mu part 2 nateera. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.